byabakama bw'aba ayogera olumu nze mba njagala omukkiririzaamu ndaba nga ayogera amazima nti bannange ebintu bigenda kubeera bamazima na bwenkanya ebintu bigenda kubeera bamazima na bwenkanya tewali nsonga lwaki omuntu yandibadde yeeraliikirira naye muganda wange ssekawuka kaali kakulumyeko naye NUP mobilization team bakoze omulimu munene nnyo okutambula eggwanga lyonna nga bakakasa abantu ambuleera gy'olina okutiikinga era ne bannyonnyola olukwe NRM lweruka okukakasa nti bateekawo okudisigayizinga bateekawo okubuzaabuza abantu ku ballot paper nti waliwo okubuzaabuza era nga bwe tugenda okubeera nga munnange tubiraba naye byabakama alina obubaka era nkugambye nze mba njagala okumukkiririzaamu naye ate ne maani ngamba byabakama akuba akalimi tutuuka wano okulonda n'akyusa emmunye n'agamba ffe tulina intaneti eyaffe ffe bebityo bwe tubifuna nga bamubuuza byosoma obijjawa n'omuntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutubba bwe tutabeerawo ku polling station batubbye tulina okubeerawo ssebo ogenda kufa pressure ya bwereere amateeka galambise bulungi ebintu naye okujjako bantu ba Uganda tebasoma amateeka naye n'olya omuntu n'ayimira ku muzindaalo n'atandika kwogera bitakwatagana amateeka nga n'ogamba kakati asooka ssoma etteeka ligamba litya tubagamba mwagala kalu ak'emirembe mwagala kuloka amazima n'obwenkanya ssebo nnyabo ffe bwetu amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 kuva ku tukimanyi naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okwakabaawo oba by elections oba okulonda kwa bonna abantu bo bagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu benja bakandisa benjawulo okumara essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu sebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati w'abantu bano onoobakuumi otya nga tebatandise okubagana empawo kyandibadde kirungi muddeyo waka dene ebiseera by'okubalagula musobola okujja mulabe you witness okubalanga bukugenda mu maaso naye ekintu tukikola olw'obulungi ekigendererwa kyaffe nga kakiiko kwegamba nti tusobole okwewala ebisobola okubalukako ne byonoona biki ebigenda mu maaso oba ne bitiisa abalonzi bamu obutajja kulonda sigamba nti tulina kigendererwa kyakubira kalulu oba kyakola ki ba agents sebunyabo we bali ate abo bakkirizibwa kubeera munda wali ku polling station yeri abakama agezako tukakasa nti byonna bigenda kubira abayamazima na bwenkanya teri byakubbira kalulu singa byabakama kugamba mukama amukwatako n'abayala nga tetumanyi naye NUP yo eyongedde okusomesa n'okulabula tewerabira Hillside Apartments gye bali wali ejjanyi Church Entebbe Road tukenda mulanda kitende Kajjansi buuza ejjanyi Church wali apartments ennungi okuzaama transport wabwereere akukosa n'ebirala byonna ate nga ne maintenance palace balina solar systems beba maintenance palace zonna ze bali badde weetaaga balina ebyamazi n'ebyamasannyalaze byonna ne ttiimu ey'abakulu NUP batugamba ki erinnya lya Kyagulanyi Sentamu Robert lyeri wali ligenda kuba lisooka ku bbali akafaananyi ke yateekayo ke kano kyokka bano aba NRM kye baakoze baataddemu bakandidate bangi abayino essaati ne taayi bweti baagala obabuzaabuza balowooza tuli bayungwe naffe twagala tubalage nti tulaba wano tetugenda kutunulawo ne wano tetugenda tunulawo tugenda tunulawo awali manvuuli tubalage nti bino byonna tetubiraba tulaba ki ekyokubiri bino bye tugamba nti woolaba manvuuli wuutiikinga tuba tutegeeza nti mu kabokisi akalina okumpi ne manvuuli akalinaanaganya woteeka tiiki ekigambo nti awali manvuuli wuutiikinga tekitegeeza nti tiikinga mu kabokisi omuli manvuuli bw'otiikinga mu kabokisi omuli manvuuli akalolo oba okasse bajja gaana okukabala tiikinga mu bokisi erinaanye eki manvuuli bw'obanga tomanyi kuwandiika nagwo si musango era eno gavumenti yeba yakulemesa okuyiga okuwandiika
teeka ekigalo kyo mu wiino awo okiteeke mu kabokisi akalinanye ki manvuuli. Mwabali wano nga mwagala kulonda oli ow'ekikoofiira era nammwe munoonye manvuuli. bwe kiri oba muntegedde era nammwe munoonye eki tekabonero kubanga nze oli sinze mumuzaala nze sinze mwogerera ebibye mwana wa kitaffe nze bannange bye nazze okwogera byani byoyo buli muntu yenna gw'oyagala okulonda teweetawaanya anti bw'oba onoonya bya lusaniya gwamanyi olusaniya teeka wano teekaawo manvuuli oba muntegeera bwe kiri olusaniya lwaffe lwe luno lwamaki olwa minvuuli awo olw'amanvuuli tujja kulya ffenna wano otiikinge nga tebannaba kijjawo toyisaamu akatiiki ebweru ne kino kankyogere nkimanyi NRM temujagala era nkimanyi temugenda gironda kuba toyina ngeri gyolonda NRM ng'oluguudo lufaanana bweru nga tetulina masannyalaze naye nekino nakyo njagala nkibagambe nga kikulu nnyo wadde nga NRM temujagala togituukako wali n'ogikunyakunya kijja kutta kano wadde nga Kyagulanyi omwagala nnyo tomuwa nti kano ka Kyagulanyi kano ka Bobi Wine kano ka Sentamu kano ka Tata Solo kano ka Bawa Babi kano ka Nuupu n'oteeka wano tiiki 10 atata Kampala bajja kulowooza obadde okuutiza teekawo tiiki etya emu yokka nga ya mugaso. bwe tuba twogera ku mobilization Nuupu togizanyirako. Bwe tuba twogera ku kukunga abantu n'okusomesa abantu bwe kiba kirabo era ssente za iPod NRM okuziremera oba General Museveni okukakasa nti teziweebwa Nuupu ne bateekawo emiziziko gyonna baalina ekigenderera kubanga bano tebawoneka nti bw'otunuulira engeri gye basomesaamu abantu okukozesa n'abantu abalala bonna abetalina enkyukakyuka kati nga nze nti ewatali yadde n'ekikumi nti oba ogende ku kitebe oyinza n'okuba nga n'okukumanya tebakola ki tebakumanyi naye nga naawe oli eno okuba ekikopo gwe buli woolaba ku mutimbagano wonna abantu bonna bataddeyo obwongo bwabwe. Njagala okubuulira Nuupu gite mu mobilization ekoze omulimu munene nnyo era NRM okoleka okugaba olukumi nalabye babawa 10,000 bwe batuuse kati omutwalo baalekedde awo gukaayanira muba mukyakaayanira mutwalo kakati tuli ku 10,000 lwe babawa bannaffe bo tetumanyi Mukama Katonda abasaasire kubanga engeri gye bakuwa 10,000 ne bakuwa 10,000 naawe n'otasobola kutegeera nti mu butuufu kino kyendiko kinene bwe batutuusizza waggulu nga tosobola kitegeera awo kale ffe tugendagenda mu protest vote akalulu tukakube naye nga byabakama atumatizza nga bwako amatiza byabakama yatumatiza 2,20,21 byabakama yatumatiza naye byabakama bye yakola Mukama Katonda yamanyi kakati atumatiza mbu tebwetaaga akaluka ndi bagenda kubba akaluluko bakiteri agenda kukabba teri agenda ku bwatyo bwayogera byabakama naye Buganda wange byabakama ajja kufuuka bya Katonda. Kakati munnange embeera bwetyo bweri nti teri kuzikiza kigambo ku kigambo byonna ebyogerebwa mu kukunga birina amakulu buli kigambo kirina amakulu gaakyo era osaanye okirowoozeeko naddala gwe ng'ogenda okulonda mugende musuula akalulu mu bungi kubanga ekyo kye kigenda okuleetawo enkyukakyuka. Akaluluko mu bungi kasuule ate faayo nnyo balangirira biki ekyo kikulu nnyo kubanga bano baagala nnyo ku bokugamba kyovudde olabanga byabakama nyinza okuba nga amukkiririza mu lwansonga era ajja kuba nswazizza nnyo kubanga byabakama olaba bawanduukulula abantu bayisaawo aba NRM and opposite usanga bakimanyi nti Museveni ku guno omulundi yagenda okukafiiramu ku guli omulundi
ba MP be bakafiirabo ba sekandi n'abalala ba Meri yakyambadde kati kuguno mulundi bagamba ba MP katubayisewo buyisa Museveni kagenda kuggweramu awo tugende mu parliament tulwanire eyo ati fa bagenda okusinza ababaka abangi be balowooza era ekyo bakiyisibwako niwe mulonda Bobi Wine naye nga talina babaka mu parliament naye Lubonga yagamba nti bw'oluba okulangira Bobi Wine bw'ati nange ate nga nkikkiririzaamu nti abo mu minyini be mulaba aba NRM bagenda kukyukirawo ate nga ekyo nkikkiririzaamu olw'ensonga nti byabakama n'alangirira Bobi Wine bw'ati nti awangudde njagala okubuulira ensi yonna egenda kwewuunya era bonna bagenda kugamba bannange Kyagulanyi yava eno mu ggeto bannange musajja ng'alemeddeko bannange omusajja alemeddeko n'awangula bannange Museveni awangulikika bwe ndowooza singa ebigambo byabakama tanswaza ne tuba nga tusobola obbiriraayingako kubanga Museveni talina waayita bamutaayiza buli angu bwekyoba omanya tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako saagala kuwanvuya nnyo njagala kukola mboozi nyimpi tusobole okuba nga tubitegeera bulungi nnyo Mukama Katonda atusisinkanye